Tusooka okwagala clarifyinga ku mawulire agafulumya olunaku olw'eggulo. Ssobi teyafudde masasi era tebaamukubye ku ssasi nalimu, wabula bino byabadde bijambiya ye ne banne abalala bana bye baamutemyetemye oba bye baabatemyetemye. Nkuleetedde details entuufu. Ssobi yafudde atya era kiki ekyamuviiriddeko okubanga obulamu buvaawo bwe butyo. Muzzukulu wa jjajja ye Pade Sserunjogi, amannya ge ag'obuzaale, era we twogerera olunaku olw'eggulo kyakakasiddwa omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Katonga nti Ssobi afudde era ne banne abalala bana amannya tugakuleetedde, okwosaako n'abantu abalala abasimattuse n'ebisago mu bulumbaganyi buno. Tugenda kubuyita bulumbaganyi kubanga ebijambiya we byakwajjiza bangi abaakoseddwa era n'abalala ne bafiira mu bulumbaganyi buno. Tuli ku mukutu Vika Exclusive, webale kubeera ng'otwegattako okuva omwaka lwe gwatandika ate mpaka omwaka guno nga tugufundikira. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi, okwosaako n'omwaka omujja 2024 ababeerere wa ssanyu ate ababeerere wa mikisa. Now Pade Sserunjogi abasinga bamumanyi nga Ssobi era nga naye agamba erinnya lya Ssobi yalifuna oluvannyuma lw'okulaba movie emu omwali omuzannyi gwe bayita Ssobi nga tosobola kumusimattuka. Nabwe kityo naye ne yeetuuma erinnya eryo erya Ssobi era okuva ku olwo erinnya lyakwatayo n'aggyirayo ddala ebikolwa eby'omusajja gwe yeegomba mu firimu n'okusukkulumawokko. Ono azze akozesebwako mu bitongole ebya security okuli ekitongole ekya ISO okwosaako n'ekitongole ekya poliisi okwagala okufufuggaza ate abamenyi b'amateeka nga beeyambisa Aliko omumenyi w'amateeka. Ssobi kigenda kubanga kijjukirwa nti waafiiridde abadde yavaayo n'alangiriranga bw'agenda okwesimba ku kifo ky'obwa Lord Mayor mu Kampala muno era nga abadde mweteefuteefu okwesimba n'okuvuganya omukulembeze Aliko Ssaalongo Erias Lukwago ngono ye Lord Mayor w'ekibuga Kampala ekisanja kino kyonna. Mu birala Pade Sserunjogi abangi gwe bamanyi nga Ssobi attiddwa mu kyalo ekimanyiddwa nga Kibaale era mu parish eya Kigumba mu disitulikiti ya Gomba era enkaayana z'ettaka ze ziviiriddeko Ssobi akabasa. Ssobi abadde yakwata ekibinja kye ekyapangisibwa ne kitwalibwa ku ttaka lino mu kitundu kino ekya Kibaale balikuume ettaka lino nga likaayanirwa omuntu omu ne bannannyiniryo era Ssobi abadde nga kigambibwa nti abadde nga agula ebijambiya bye n'abiwa akabinja ke akaasenga ku ttaka eryo oba akaapangisibwa okukuuma ettaka eryo. Wabula oluvannyuma baasaliddwako bubi nnyo ne bannyini ttaka eryo nga bakooye effujjo ejjogosaako n'okutigomyezebwanga akabinja ka Ssobi. Nabwe kityo ne bakola olulumba olwasobodde okuba nga lutwaliramu obulamu bwa Ssobi. Mu birala Ssobi nga Ssobi ebimwetoololerako mu mboozi ye okuviira ddala ensiro yamutegeera tekubaddeeko kalungi kanyuma kuwulira mu mboozi ye okuggyako okwewuunya
okumutya okwongera okumutya okwosaako n'okwongera okumwekengera singa oba owuliriza bulungi ebigambo bya musajja mukulu ono. Omwogezi wa police mu bitundu bya Katonga region ategeezezza Mwami Majid Karim ategeezezza n'akakasa okufa kwa Padde Sserunjogi oba Ssobi, era ono ategeezezza nti teyabadde yekka mu butabanguko buno oba mu lulumba luno. Abanne abalala okuli abafunywe ebisago eby'amaanyi n'abalala abafiiriddemu kwe kuli Karim, kwe kuli Mareka Andrew, kwe kuli Aria Dera ate ne Ssobi mwennyini. Bano obulamu tebasobodde kubanga ate balutonda. Mu mbeera eyo bannannyini ttaka kwe babadde basenga oba bwe babadde bakaayana bo baali bakuba dda enduulu n'okwemulugunya eri poliisi ku bigambibwa nti ettaka lyabwe lyasalibwako abakifeesi bano era nga tebabaganya kulisemberera yadde okuwubayo olubu lw'ekigere. Ssobi yabadde oba yali yagunjaawo akabinja ke, ng'akabinja kano okapangisa bupangisa. Gwe bw'oba olinayo ettaka ery'enkaayana oba olinayo ettaka ly'oyagala okwefunza, opangisa Ssobi, ye n'asitula akabinja ke ne bagenda bagumba ku ttaka eryo oba ne basenga ku ttaka eryo, then gwe n'obalekera ogwabwe ogw'okukangavula n'okutiisatiisa buli ssekinoomu ayagala okwesisiggiriza mu ttaka eryo ly'oba wabakwasa oba ly'obeera wabagamba okukukuumira. Era omulimu gwabwe babadde bagukola n'obwesimbu, nga oyo yenna ayina ettaka ly'ayagala okukumpanya akozesa akabinja ka Ssobi ak'ebijambiya ak'abakifeesi ko ne kakukuumira ettaka eryo. Bwe baamutidde abadde yatandika akabinja ako era nga kabadde kakwasaganya bulungi emirimu gyako, kakuuma by'amataka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kabadde tekakola Kampala wokka wabula ne mu bitundu ebirala kabadde akabinja ka Ssobi kakwasaganya emirimu gyako mu bwesimbu. Yakwatibwako mu mwaka gwa 2013 mu mwezi gw'omwenda bwe mbeera mujjukira ku by'okubba omusuubuzi mu kibuga Kampala $40,000,000. Ssobi omusango guno yamala n'aguyitamu newankubadde we gwaggwera nga miliyoni z'omusuubuzi 40 ezigambibwa nti yazinyagulula oba yazibba, ezo zo tezaasobola kumuddizibwa. Mu mwaka gwa 2017 yategeeza nga bw'akulira ekibinja ky'abakifeesi mu butongole. Ye ng'omuntu Ssobi Padde Sserunjogi yalangirira nti abadde ng'akulira ekibinja ky'abakifeesi era nga ye heedi waakyo ekyali kitigomya bannansi. Mu mboozi Ssobi ze yanyumyanga akugamba nti babanga abasajja 5 bokka nga bamala okusalako street namba mu kibuga Kampala, katugeze nga William Street, bw'ogiraba nga teri asobola kubalemerera kujjako kye babeera baagala bayinako. Oyagala toyagala, mu mboozi ze alaganga nti ye akatono ke yanyagululanga oba ekingi kye yabbanga okwekuumira mu buyinza n'okwegulumiza nga heedi w'abakifeesi yakagabananga n'abakulu okuva mu poliisi ez'enjawulo, abo be yali alowoozanga nti basemberedde oba
bali ku njegoyego z'okutuuka ku biyinza okumuteekesa mu nkomyo, yayanguwanga n'abeesooka abakulu abo bw'atyo n'abaliisa akasimbi, omusango ne guba nga agubulidde mu ngeri y'amankwetu. Byali bigambo bya Ssobi. Mu 2021 yattunkako ne yali RCC w'Ekasangati lwankayana za ttaka mu kitundu ekyo, era ono yatuuka n'okulemesa RCC eyali azze ne OC ow'ekitundu ky'Ekasangati n'abagamba wano temusobola kusalawo, era n'alumiriza RCC maaso ku maaso nga bw'atayinza kubaako kyateesa ku ttaka eryo lye baali bamukwasizza okukuuma. Jjukira nga bwe nkutegeezeza nti Ssobi wamupangisanga era waafiiridde obadde ng'omupangisa, bw'atyo n'akukuumira ettaka eririko enkaayana. So RCC w'Ekasangati kyamuggwako bwe yatuuka ku ttaka eryaliko enkaayana ng'ali ne abasajja be, okwali ne mayinja 3 OC w'Ekasangati, n'amugamba nti oliwo wano mu bukyamu era kankweyanjulire yenze Ssobi gw'obadde owulira akulira ba kifeesi. Bw'oba toyagala kola nsobi nakukozesa nsobi, nkusaba tambula ove wano ne basajja bo. Nabwekityo RCC n'asoberwa n'atambula n'ayabulira ettaka lye yali azze okulaba. Ebyo bye bimu ku bitonotono byensobodde okuba nga nkunekulirayo mu ngeri emu oba mu ngeri endala okutegeeza ku Ssobi yaani Sserunjogi Pade, abangi gwe mwalabye babika. Masasi sige gamusse, ekyo mugende maaso n'okuba nga mukitambuza okusinziira ku byasoose okutambula. Gye olabadde olina kyoteesa principal, there is escape from Sobiba. He said Brigadier has been as he moved out of wood and tin video hall in the ghettos of Kisenyi back in late 90s. Hey, musajja wadda nnyo bw'ati. Ssobi nga yatandika myaka gya 9 gye yatandikira. The trending movie then was called Escape from Sobiba. Eyo firimu ngenda ginoonyaako. Wagiraba? So yeri movie gye yanyumyako omwemba gidde kalika bwe yajja erinnya lya Ssobi. A story of a concentration camp called thousands of Jews imprisoned and killed. He since nicknamed himself Sobiba. Over the years, the name was shortened to Ssobi. Now, His Excellency Bobi Wine Ssobi amumanyi bulungi, era okusinziira ku bitono byawandiise firimu eyo annyonnyola n'erinnya gye yalijja. Firimu eyo walimu akabinja k'Abajamani abaali bafuna kampu ne bateekamu Abajuzi ne babatulugunya abamu ne babatta nga kibeera kizibu omuju okusimattuka okutoloka ki mu kabinja ako bayita Sobiba. Now kale olukalala dde olungi ndowooza obudde bwe butono obwa Bobi. Yamulabula despite his gangster character, he was my friend. So for many years, he would do privately and sometimes publicly talk about how he was always used by senior government officials to commit crimes like robberies and land grabs on their behalf only to be imprisoned alone. Like many talented boxers of my generation have been used against their people only to be eliminated when they are no longer needed. Ssobi faced the same fate during the 2021 elections. He was used to trail and harasses me
and harasses me, his own old ghetto friend. He conducted the abduction and the disappearance of over 50 of our friends, including fellow boxers like Vegas Rubega. Some of these who were lucky to return, narrated the ordeal they went through at Ramayumba Island. Ramayumba kiri luddawa? Kiri Kalangala. Ramayumba Island in Kalangala, where they were kept incommunicado, tortured and treated as slaves for over a year. They spoke of how some were summarily executed and fed to crocodiles. Many of them have never been seen again. All this time, he was working under Kaka Bajenda and the head of ISO. And now, on that story of Kaka Bajenda, mbadde njerabidde. Thank you, His Excellency Bobi Wine. Okiwandiise mu wano. Ssobi, ku nsonga ya Kaka Bajenda, ensonga eno yayingiramu ne promota w'ebivulu, Saabavulu Balamu. Saga eyo nno yali nnene era yali nkulu, wabula nfunye omukisa nti His Excellency akyogeddeko wano mu posti ye gy'akoze. Kambaweere eddala lumu essimu oba ebigambo bya Balamu Saabavulu nga nnyonnyola ku nsonga ya Ssobi ne mwami Kaka Bajenda okwosaako n'ekitongole kino ekya ISO. Mubiwulirize bulungi nabyo mubimanye. Kano Kaka agamba nti omushankalanyiza omuframinga basobole omukwata. Watutte Ssobi gwabadde akolagana naye kati ayere mu kubawa byama bye ekintu ekikiri kitamukulu Balamu. Kisooka njagala kutegeeza abawuliriza CBS erijo ya bujajja nti afande Kaka muyita taata kubanga bebamu kubalwana okuleeta emirembe Uganda gyerina. Nze sobola kwagaliza taata wange komera kuba omuntu akwagaliza komera aba akwagaliza kufa. Afande Kaka njagala kino akimanye okuva n'olwaleero sirina kyemubanja ate sikiwa nti naye alina kyamanja. Kyandibadde kirungi ye nga taata wange waba alina ekimutawanyiza okunkubira n'angamba mutabanyi kino lwaki kiriwo ekiti newe ekiti. Naye njagala kubategeeza nti afande Kaka naliko Kalangala wiki nga nnyo emabega. Twagenda mu tuwa kuyiga biki ebikoleddwa Kalangala. Waliyo faamu ye obulimi oba mugita Bukalasa eri awo mu tawuni ye Kalangala. Olwo n'ekifo ekya kompyuta kya kalimagezi. Waliwo ne hoteri ya bakwano bange Hajati Boulevard ne hoteri ya mukano gwange omulala muyita Kamukama. Batuyita okugenda okulaba ebiri Kalangala tutegeeze eggwanga biki ebiri Kalangala. Twagenda abantu 30. Bwe tumalayo ennaku zaffe 2 mbeera nkomawo wakati mu nnyanja nfuna essimu mbuuza ani ono angamba nze mwami Ssobi. Mugamba Ssobi owaawa nti nze Ssobi eyakolanga ne ISO ndi wano mu Kalangala ndi ne afande Kaka bwe tukola. Mugamba yeye katavode yagala kisewo nja mbadde nayagala kulaba ninamu ebizibu ne information gye njagala okuwa. Nga mugamba kati ate information ogimpa yaki nze tolina kugiwanza jiwa afande Kaka oba jiwa bakumaddembe. Ngagamba nedda njagala oginyambeko ogituuse wa president. Ne mugamba ebikwatagana ne president nga bikwatagana ne security olina okuyita mu badirector be ab'ebyokwerinda. Tulina omukulembeze akulira internal security organization Mami Oloka. Tulina akulira crime intelligence General Damulira. Tulina akulira CMI General Abel Kandiho. Ne mugamba abamu kwabo boyizo okuyitamu okufuna okuwulirwa bakole summary gye banategeeza omukulembeze ezakyetaagisa naye ogasobola obimala. Nagamba naye kakati ndi eno ku bizinga obwavu bungi naye nja kukubirako nga nzize Kampala. Wayitawo wiiki emu ng'oyo omwana nkubira simu nga ndi mu Kampala wano wange Kagoma ku Bombo Road. Badde nsaba nkulabe nkuyitemu bino ebintu nga mugamba Ssobi
saagala kuyingira mu byakwerinda tebinkwatako naye nga bwe nakugambye yogera ne mwami Ddamulira nga nkwata essimu kubira mwami Ddamulira mugamba mwami Ddamulira ndi ku ssimu yange Ssobi yankubidde alina ebyama byagala okuwa nkikwata ku byakwerinda nga mwami Ddamulira amugamba nti siriiwo ndi Masaka aninde paka lwe ndikomawo ku Lwokubiri wali bankomye Olwokubiri ajja kujja akole ki ndabe Olwokubiri we lutuuka Ssobi yagendayo Ddamulira ambuuza nti omusajja yagambye alina ebyama byagala otuwa nga tazze nze mugamba tanaddamu kunkubira kuba ne kwolwo taddangamu kunkubira nze sisobola kubeera nga nkolagana ne Ssobi ayavaayo olwatu n'agamba nti mutemu ntyata abantu nze ndi muntu w'abantu kati onataba embeera nabo n'asigazaaki kati oyo Ssobi musajja wa Afande Kaka nze sirina nkolagana naye era simwetaaga era mwami Kaka kimanyi nti sirina kyenkubanja ekiyinza okumpalanya nze siri mufere siri mubbi ate siwaayiriza ate nayiga amateeka 10 waliwo etteeka erya kitaawo ne nnyoko omusangamu ekitiibwa ng'oli mu kiti kya kitange waliwo towaayirizanga nayo etteeka gye liri nze siwaayiriza ate ekituufu okimanyi nti obadde mu ofiisi ng'oli gwe akulira ebikwekweto by'omunda ebya security waliwo ndabyeko mu ofiisi yo nga nzija okuwaayiriza omuntu ate nga nanize nempaayiriza nompa kubanga obadde olina ssente kati saawa zino kiseera ky'okuwunyamba nga gwe taata wange awumudde nga njagala kujja kalangala ku investinga isaba y'okunsembeza ompe amagezi ng'egye nsobola okukolamu nze siri munabyabufuzi ate sirimu byakwerinda so muba olowooza abakulwanyisa nze sirimu bwebubaka bwange gy'oli n'abawuliriza CDA. Then musajja akoze olukoloddoli. When I last met Ssobi about 6 months ago, he reached out to me. He told me that he was doing all this that regime work because it was his only way to stay alive. Bro, you know I have no problem with you, but if I don't take their orders, they will eliminate me, he said to me. Okusinzira ku Bobi, agambe myezi 6 gyokka egiseewo emabega lwe yasemba okwogerako ne Ssobi omugenzi kati era bw'atyo n'amutegeeza nti bino byonna abikoze nga kyekyokusalawo kyasigazizza singa yagaana okugoberera orders by'ebiragiro singa yagaana okugoberera ebiragiro by'abasajja gwe gwali omukisa gwe gwokka ogw'okubanga ensi ajabulya. So mu mbeera yonna nti yali ateekeddwa okutekinga orders ez'abasajja asobole okusigala nga mulamu. I reminded him of Zebra, Chitata, Ismail Chuli, and many others who have been used and later eliminated by the same regime. I told him that after being used, he would be eliminated in the most disgraceful manner. Yamutegeeza oba yamujjukiza nti si yeyeka waliwo bannaabwe abalala okuli Zebra Mando, okuli Chitata, okuli Isma Jajjai Chuli n'abalala bangi abazze nga bakozesebwa era nabwe kityo ne basaanyizibwawo regime. Agamba nti oluvannyuma lwa bino byonna bakukozesa yamulabula ku ngeri gye bamukozesaamu n'engeri gye bayinza okukola ki okumugjawo. You will never be one of them and they will never love you, I told him. Namugamba nti tolibeera omu ku bo era toliyagalibwa era they will use you against your own people, and after your people have hated you enough, they will get rid of you like a useless piece of rubbish. Yamugamba nti bajja kukozesa okukola ebikyamu ku bantu bo mu mbeera eyo abantu bo bakukyawe ekimala oluvannyuma bakutwale bakasuke bakasuke nga kasasiro mu kinnya. I even complained about the many people
he started with, but because of their connections in the regime, they had long. I even complained about many people he started with, but because of their connections in the regime, they had long been promoted to big offices, leaving him to stay doing the dirty scratch work. Complaining ku banne bwe baali mu mulimo guno ogw'okukijjanya abantu, wabula banne abamu ne bakuzibwa bo ne bateekebwa mu ma offices okufuuka ne babafuula ba officers ab'amaanyi be bakijjowero mu Luganda abakuuma ddembe abayina amayinja ndowooza mu ngeri eyo, so babafuula ba officers bo babasindika bapromoting, they were promoted to big offices or to big offices, leaving him to stay doing their dirty secretary. Ye ne bamuleka ng'akola emirimu gino ejja nga ye aliwo kulongoosa mirimu gy'abakyamu. I asked him to name just one person from this regime who has been used against his or her people that ended up well, but he couldn't name even one. I told him to expect nothing but the worthy ending. When I saw his body laying down like a dead dog, I remembered these words. Ssobi was a fool to think that he was one of them. Unfortunately, they never learn. Ssobi yali musiru okulowooza nti ali omu ku bo oba alinga bo. Era ebyembi teyayiga. Not teyayiga, ebyembi tebayiga, they never learn. So obwo bwe bubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, People's President, bwasobodde okubanga ate awandiika ku Ssobi. Maybe the statements zembuuse. Kale ayo Nokia yajowulidde vuga yajowero tiimu iPhone talina mboozi namwe. Kale byebyo Mukama agende maaso n'okubanga abankubira nze nkyabaleetera updates ndooza mbimulungudde bulungi nsonga ku nsonga ate bwe mutyo ne musobola okubanga mugifunamu amakulu. Atakuumira mpera abankumire bwe nfuna ebirala ebikira ku bino mbwangu nkomawo. Merry Christmas and Happy New Year.